Cruise exclusive gwe mukutu kwoli. Happy birthday. And of course omukyala Barbie Kyagulanyi bwatu yayise Spice Diana ne basobola okubanga ate bagenda ku birthday photoshoot eyagenze obulungi ennyo nga bambadde ebifaanagana. Oh, thank you so Barbie. And of course Honorable Robert Kyagulanyi yagenze n'ateeka obubaka ku mukutu gwa Facebook bukeddeko bukezi ama nga naye asiima mukyala we. Kakati kino kyabadde kirungi nnyo Spice Diana okubanga ate it's the first time gye tusobola okulaba ebifaananyi bwe biti. Birthday photoshoot yabadde yamaanyi nnyo, yabadde man kyabadde kirungi nnyo. It looked really nice and katulabe oba olunaku bwe lunaggwerako tujja kuba tusobola ate okufuna birthday girl oba birthday baby. Ifaananyi the black looked so nice. The black looked so nice on her. Ono omukyala anyumira engoye bw'ayambala abalala obagamba ne basooka ne balindako bajja kwambala ng'omugole amaze okwambala kuba bw'anyuma ate oyagala amale. Kale Cruise exclusive kokyali Allen Cruise is my name. Sibe bulungi mweraba.